Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya nze Ashraf Segujja nga nze Administrative Assistant to Secretary for Religious Affairs Uganda Muslim Supreme Council. Nga olwaleero tugenda kwejjukanya ku musomo enneeyisa y'abavubuka. Omuvubuka yalisanye kweyisa atya bwe tugenda okubanga tutambulira olunaku olwaleero. Alhamdulillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi khairush shakirina shukra, alhamdulillahi khairur raziqina rizqa, alladhi ahata bikulli shay'in ilma. Ashhadu an la ilaha illa Allah شهادة نرجو بها المولى أن ينفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاء بصدق وصدق به وعلى آله وأصحابه الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسهار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله كما قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أكثر مما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وروي عن علي بن أبي طالب أنه خرج إلى المقبرة فلما أشرف عليها قال: يا أهل القبور، أتخبرون عنكم أو نخبركم؟ قال: أما خبر من قبرنا فالمال قد اكتسم والنساء قد تزوجنا والمساكن قد سكنها قوما غيركم. وقال شاعر: حياتك في الدنيا قليل بقاؤها ودنياك يا هذا شديد عناؤها ولا خير فيها غير زاد من التقى ينال بها جنات عدن وماؤها ومن يزرع التقوى بها سوف يجتني ثمارا من الفردوس طاب جناؤها. Abebitiibwa abatulaba n'abatuwuliriza, nsoose okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, oyo nannyini buyinza, oyo Allah subhanahu wa ta'ala akyatwazisa ekyengera ky'obulamu, ng'awamu n'ekyo bangi Allah baatutte, mikwano gyaffe Allah batutte, baganda baffe, bannyinaffe, bakitaffe, bakadde baffe, basiraamu bannaffe bonna Allah batutte, naye ffe Allah akyatuleseewo. Atuleseewo nga atuwadde ekyengera ky'obulamu nga tewali nsonga yonna, liyabluwana ayyuna ahsanu amala, alabe muffe ani anaalongoosa n'aba ng'ayongera ku minzaani ye emirimu emirungi. Baganda bange ab'ebitiibwa abatulaba, ekigambo ekiyitibwa obulamu nsonga nkulu nnyo 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 nnyo. Kyova laba ng'omumanyi omu yagamba nti as-sihha tajun ala ru'usi as-sihha la yaraahu illa al-marid, nti ekintu ekiyitibwa obulamu ngule kwaba ababulina, la yaraahu, tewali asobola kulaba ngule gy'alina illa al-marid, okujjako omulwadde. Olwaleero oli mulamu naye tomanyi ekirungi, tomanyi kugamba ekyebbeeyi ky'olina. Obulamu nsonga nkulu nnyo era bulina bukozese bulungi okuba nti okola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'anaakusasulamu obulungi. Mu bigambo bye nkulembezezza okuba nti mbakuutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yali enkola y'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Teyatuulako oba teyasitukako mu maaso g'abasahaba be okujjako nga yabakuutira okuba nti batya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yabuuzibwa, ne bamugamba nti yabuuzibwa ku mulimo ki ogugenda okusinga okuyingiza abantu ejjana, n'agamba nti taqwallah wa husnul khuluq, okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okuba nti weeyisa bulungi. Abavubuka abampuliriza tulina okuba nti
abampuliriza n'abandaba abavubuka tulina okubanga tweyisa bulungi, kubanga nabbi yennyini sallallahu alaihi wasallam agambye nti ekintu ekigenda okusinga okuyingiza abantu ejjana mwana wattu taqwallah wa husnul khuluq, okuba nti tutya Allah n'okuba nti tweyisa bulungi. Nga nkyali ku nsonga y'okutya Allah subhanahu wa ta'ala, kyova olabanga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu gwe tumanyi obulungi ennyo nga khalifa w'obusiraamu owokuna. Yali lumu Ali ibn Abi Talib yagendako kharaja ila al-maqbara, yagenda okulambula limbo. Falamma ashrafa alaiha, bwe yatuukayo abali mu kabuli n'abanga yabasabira edduwa, abali mu limbo ezo yabasabira ku dduwa. Naye kyava agamba nti atukhbiruna ankum au nukhbirukum, musobola okutubuulira ku mawulire gammwe agali eyo wansi mu kabuli gye twabaleka, oba ffe tuba tubabuulira ffe abali ku nsi amawulire agali eno ku nsi gye mwatuleka gye tuli. Mwana wattu yakimanya nti abantu abo tebasobola kuba nti bakola ki, bamuddamu. Naye kyava abagamba nti amma khabaru min qibalina, amawulire agali eno ku nsi gye mwaleka ne mugenda, amma khabaru min qibalina, amawulire ge tuyina ge tusobola okubabuulira, falmaalu qad iqtasama, emaali yammwe yamala dde okugabanyizibwa. Emaali yammwe gye mwakola ne mubanga temufuddeeyo oba mugijje mu haramu oba mu halali ne mukuŋŋaanya ne mwerabira amateeka ga Allah, emaali eyo qad iqtasama yamala dde okubeera nga etemebwamu egabanyizibwamu. Abalina okugitwala abasika bagitwala dda, abatasobola kugisaddaaka emaali yammwe yamala dde okubeera nga egabanyizibwa abantu abalala b'otamanyi nti oba bagenda gikozesa ki. Naye abagamba ekintu ekyokubiri n'agamba nti wannisa'u qad tazawwajna, n'abakyala bamwe bwe mwaleka ku nsi kuno, Allahu akbar, abakyala bwe mwaleka ku nsi ababeerabizanga okutya Allah oba ababazukusanga okuba nti musaalako ekiro, qad tazawwajna, bawasibwa dda abantu abalala. Yabagamba ekigambo ekyokusatu mu mawulire ge tuyina ngaffe abakyali ku nsi abalamu, yabagamba nti wal masakinu qad sakanaha qauman ghayrakum, n'amayumba gammwe zimanshoni zibbangalo ze mwalekawo, qad sakanaha qauman ghayrakum, mwana wattu amayumba ago zibbangalo zimanshoni ze mwalekawo abantu abalala kati be bazisula mu simmwe, kyova olabanga mmwe essaawa zino muli mulimbaawo. Ali ibn Abi Talib ayogera ebigambo ebyo ng'ali mulimbo, naye nga amaziga gamuyitamu kubanga bayogera nabo tebasobola kuba nti bamwanukula, tebasobola kubanga bawulira kyabagamba. Allahu akbar walillahi alhamdu. Mwana wattu tuli ku naye yamala n'agamba nti amma wallahi law istata'u laqalu lam nara zadan khayran min at-tuqa, yagamba nti singa wallahi abantu bano ab'omu kabuli basobola okuba nti boogera baligambye ekintu kimu kyokka kyokka, lam nara zadan khayran min at-tuqa, tetulabayo ntanda yonna okujjako entanda y'okubeera nga twesibira entanda y'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Nga tukyali ku nsonga y'okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, kyova olabanga ne shairu omu yagamba nti hayatuka fi dunya qalilu buqa'uha wa dunyaka ya hadha shadidu ina'uha wala khayra fiha ghayra zadin min at-tuqa yanalu biha jannatu adni wa ma'uha wa man yazra'a at-taqwa biha sawfa yajtani thimaran min al-firdausi taba jana'uha. Yagamba shairu omu mu bigambo bye tuwulidde n'agamba nti hayatuka fi dunya qalilu buqa'uha, nti obulamu bwo kuno ku nsi butono bwa kubeerawo. Kyova olabanga wangala emyaka 2 n'owangala emyaka 3 myaka 25 Allah n'akujjula n'akutwala, kubanga lwaki obulamu bwo kuno ku nsi butono nnyo bwa kubeerawo. Wa dunyaka ya hadha shadidu ina'uha, ate n'ensi yeno nga bw'ogiraba yo kupatikana kukola na maanyi obaddewo otya, wala khayra fiha ghayra zadi min at-tuqa, tewali kintu kyonna kirungi mu nsi muno okujjako entanda y'okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Yanalu biha jannatu adini wa ma'uha, entanda y'okubeera nga tutya Allah tugenda kubeera nga tugifunamu nki, jannatu adini wa ma'uha, ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala n'amazzi gaayo n'emigga gyayo nga Allah bwagitusuubiza mu Qur'an. Naye n'agamba nti waman yazra'a taqwa biha sawfa yajtani, omuntu yenna anasiga oba nasimba oba neyeteeka ku kuba nti atya Allah subhanahu wa ta'ala, sawfa yajtani, agenda kubeera nga akungula ki, thimaran min al-firdausi taba jana'uha, agenda kubanga akungula ebibala eby'omujjana ya Allah subhanahu wa ta'ala, firdaus taba jana'uha, ebibala ebikyasinza okuwooma. Baganda bange abakkiriza abatuwuliriza era abatulaba,
olwaleero tugenda kutambulira ku mulamwa ogugamba nti omuvubuka yandiyeyisizza atya, omuvubuka alina kweyisa atya. Tuli bavubuka naye omuvubuka yandisanye kweyisa atya. Bwe tunagendako mu Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani surati Rum aya ya 13. Allah agamba, Allah subhanahu wa ta'ala mu surati Rum aya ya 5 surati Rum sura ya 5 sura ya 13 aya ya 5. Allah agamba, a'udhu billahi minash shaitani rajim, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha'u wa huwa al-alimul qadir. Era ng'ekyokuyiga kyaffe ekyolwaliro kigenda kubeera nga kitambulira mu aya eyo. Allah tugambye nti Allahu alladhi khalaqakum, yoyo Allah yabatonda min dha'fin ng'abajja mu bunafu, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa, obunafu bwe buliwa Allah yatutonda nga atujja mu bunafu nga tukyali mu mbuto za bamama baffe, ne tubeera abato ne tubeera abawere n'embeera yonna yonna ey'obuto. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa, Allah oluvannyuma lw'okuba nti atufudde abanafu n'atujja mu bunafu obwo n'atufuula ab'amaanyi. Era nga wengenda okubeera nga ntambulira olunaku olwaleero, kubanga baani abanafu babeera bavubuka, baani ab'amaanyi babeera bavubuka. Naye n'agamba nti thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba, oluvannyuma lw'okuba nti Allah atufudde ab'amaanyi ate n'akomyawo n'atuzzaayo mu bunafu n'okuba nti Allah aleeta n'obukadde. Yakhluqu ma yasha, Allah atonda ekyo ky'aba ayagadde. Wa huwa al-alimul qadir, Allah ye nannyini buyinza, Allah subhanahu wa ta'ala era ye musobozi wa buli kintu kyonna. Mu aya eyo twetegereza bulungi nnyo nti Allah agambye nti Allah yabatonda nga abajja mu bunafu, buli omu amanyi gye yava. Abasinga obungi twerabira gye tuvudde, noba nga ofuuse omuvubuka Allah akuwadde amaanyi ne weerabira amateeka ga Allah n'ogakuba omugongo. Naye subhanallah, kyova olabanga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu alina ebigambo byayogera byali birungi nnyo. N'agamba nti irtahalati dunya mudbira wartahalatul akhira muqbila walikulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'i al-akhirah wala takunu min abna'i ad-dunya fa inna al-yawma amalun wala hisabun wa gadan hisabun wala amal. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yayogera ebigambo ebyo birungi nnyo. Era omuntu yenna yenna ali serious ku ddiini ye, ebigambo ebyo yali badde abikolerako n'abitwala nga bikulu nnyo. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yagamba nti irtahalati dunya muqbila, irtahalati dunya mudbira, nti ensi esituse naye ng'ekubyeyo mugongo. Wartahalatul akhira muqbila, ate enkomerero naye esituse naye ng'eyolekera bwolekezi. Naye n'agamba nti walikulli wahidatin minhuma banun, ensi n'enkomerero byombi birina abaana, birina abantu ababigwamu ab'enjawulo. Naye n'atuwa amagezi n'agamba nti fakunu min abna'il akhira, mubeere mu bantu abakolerera enkomerero, wala takunu min abna'i dunya, temubeera mu bantu bansi. Fa inna al-yawma amalun, kubanga olwaleero kukola, wa gadan olwaleero fa inna al-yawma amalun wala hisab, olwaleero kukola nga tetubalibwa. Olwaleero okola emirimu gyonna nga tewali agenda kubuuza nti oba teri agenda kukubala. Lwaki? Kubanga olwaleero kukola teri kubalibwa. Wa gadan hisabun wala amal, ate enkya kujja kuba kubalibwa nga tetukyalina mukisa kuba nti kola ki tukola. Nolwekyo kozesa obulamu buno obwensi okuba nti okola ebintu ebyogenda okuba nti oganyulwamu mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala. Omuvubuka ampuliriza, era omuvubuka ndaba kyova wandibadde weeyisa otya mu mbeera zino ez'obulamu. Kyova olabanga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ebigambo bye mbyesibyeko nnyo kubanga bigambo birungi nnyo. Alina ebigambo bye yayogera n'agamba nti shay'ani la ya'rifu fadlahuma illa fi faqdihima, n'agamba nti ashabab wal afiya. Ali ibn Abi Talib yagamba nti ebigambo bibiri, shay'an, ebintu bibiri, la ya'rifu fadlahuma, toyinza kumanya bulungi obubirimu, illa fi faqdihima, okujjako nga bimaze okuba nti bikola ki bivaawo, byebiriwo ebyo ebintu ebibiri. N'agamba nti ashabab, obuvubuka. Omuvubuka kasito omanya nti gw'oli muvubuka olina okukozesa obuvubuka bwo bulungi nnyo, kubanga bw'onaaba tobukozesezza, bw'onaaba okaddiyo ojja kwejjusa lwaki tewalongoosa, lwaki tewakola ebintu ebyakuyambako ng'omuvubuka okuba nti okola ki weefunira ejjana ya Allah wal afiya, n'emirembe oba obulamu obulungi.
olwalira alhamdulillah tuli mu nsinga mu nsi tuyina emirembe mu nsi muno alhamdulillah tusobola okusinza Allah waffe nga tewali atukubye ku mukono tuyina emirembe alhamdulillah twebaza Allah olw'emirembe gye tuyina naye abavubuka twandibadde tweyisa tutya mu mbeera eno naddala kati tugenda mu elections naye omuvubuka wandyeyisizza otya abavubuka mbakubiriza ekintu kimu twewala obutabanguko tukuuma emirembe yensonga yokka egenda otuwanguza mu nsi muno n'okusigaza emirembe gyaffe kyolina okukola ng'omuvubuka bw'olengera abantu abeekalakaasa abeetaba mu bwegugungo togendayo sigala wakaawo oba sigala ku mulimo gwo lwaki kubanga ojja kugenda mu bwegugungo obwo oba mu kwekalakaasa okwo byogenda okugyayo otabyagala ojja kuttibwa ojja kusibwa tomanyi na bbanga lyogenda kumala mu kkomera oba Allah akugeredde bakukubya amasasi ofudde ne tomanyi butya ogenza abantu bo balese otya oyina mukyala oyina abaana oyina bazadde bo oyina baganda bo obalese mu maziga nolwekyo baganda bange abakkiriza abavubuka naddala kubanga kati guno omulembe abavubuka be basinga obungi tugezeeko kuba nti tukozesa obuvubuka bwaffe bulungi linda ennaku z'omwezi nga 14 January olyoka ogenda okole ki olonde omuntu yenna gw'oba oyagadde naye siraba lwaki gwe ate okola obwegugungo bonna aba tokikoze nolemu okuuma emirembe n'ennaku z'omwezi 14 oyinza obutazisanga nolwekyo baganda bange abavubuka abampuliriza n'abandaba tukuume emirembe Uganda yaffe ya mirembe kubanga obululu bwo bujja ne buggwawo bwa kaseera buseera season ejja ne manti kane season ya bululu negenda nevaawo naye ate ffe tujja kusigala nga weetuli ne Uganda yaffe nga weeringa ya mirembe linda ennaku z'omwezi nga 14 ogenda olonda omuntu yenna gw'oyagala naye tukuume emirembe kyova olabanga nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba mu hadith nagamba nti inna allaha azza wa jalla la yu'jabu min ash-shab laysat lahu sabwa nti Allah subhanahu wa ta'ala yewunya nnyo omuvubuka atayina buvumu kubanga omuvubuka akimanyi nti omuvubuka asobola okuba nti akola buli kintu kyonna kyabayagadde era kyova olabanga nabbi Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ayagala nnyo omuntu omuvubuka naddala omuvubuka nga alina obuvumu tutunulire ku buvumu abasahaba abatusookawo n'abakkiriza abatukulembera abavubuka obuvumu bwabwe bwalinga butya tugenda kusooka n'omusajja ayitibwa Tariq ibn Ziyad. Tariq ibn Ziyad yali musajja nga mulongoofu nnyo ate nga muvubuka naye obuvubuka bwe yabukozesa atya yali muvumu mu ngeri ki lumu Tariq ibn Ziyad yatumibwa nga omanyi nti obusiraamu ebiseera bye bwali butandika butandisinga mu nsi basaasanya obusiraamu babutwala mu nsi ez'enjawulo naye Tariq ibn Ziyad yaweebwa obuvunaanyizibwa okuba nti atwala obusiraamu mu nsi eyitibwa Andalos olwaleero ye Spain gye tumanyi nga Spain olwaleero naye Tariq ibn Ziyad amala okutuuka bamuwejje yali qaidul jaish yali akulidde ejjeeryo eri abavubuka ab'amaanyi ab'ekiwago nga bagenda okulwana mu kuba nti Spain batwalayo obusiraamu eyo naye Tariq ibn Ziyad bamala okusomoka ennyanja n'abantu be yali akulembedde batuuka ku lukalu nga batuuse mu Spain kye yakola yakwata amaato ge baali bajjiddeko n'abanga yagookya amaato gonna n'agookya ge baali bajjiddeko n'akwata n'emmere gye baali bazze nayo eyali bayambye mu lutalo n'abanga akola ki ng'agyokya abasajja be yali akulembedde abavubuka ne bagamba omusajja ayagala kutussa ono kikyaliko tulaba obuvumu mu bavubuka bwe buliwa naye Tariq ibn Ziyad amala okuba nti ayokeza amaato ge bazze nago bamaze okusomoka ennyanja ayokeza amaato n'emmere gye bazze nayo naye agyokeza subhanallah byabasobera abavubuka ne bagamba omusajja agala kututtira eno kyava abakuŋŋanya n'abagamba nti ayuha nnaasi abange mmwe abantu waraakum bahra nkimanyi nti byonna byenkoze naye mujagala mutegeere ekintu kimu nti waraakum bahra emabega wammwe eno waliyo ennyanja kikyategeeza nti amaato ngokeza mukimanye nti emabega wammwe waliyo ennyanja wal adu amamakum n'omulabe gwe mugenda okusinkana ali mu maaso gammwe laisa lakum at'amu illa ma ta'khudhunahu min aduwikum temuyina mmere gye mugenda kuba nti mulya okujjako gye mugenda okujja mu mikono gya mulabe wammwe jukira emmere agyokeza amaato agokyeza kati abagamba nti laisa lakum at'am illa ma ta'khudhunahu min aduwikum temuyina mmere gye mugenda kulya okujjako eyo gye mugenda okuba nti mujja ku mulabe wammwe abasigamu nkibuvumu okuba nti omuvubuka olina okuba omuvumu oyina amaanyi olina okuba nga okakozesa bulungi nnyo omuvubuka naali kusuubidde okuba nti ozuukako ekiro n'osaala kuba okyalina amaanyi
olinda ku kadiwo ly'okosaale. Omuvubuka okusuubira okuba nti ogenda n'osaala jjama kubanga olina amaanyi. Naye kyewuunyisa wamala asafu shadid osanga ate bakitaffe bajjajjaffe nga bo be bagamba nti jjajja ekifo kye kye kino mu muzikiti nti ye atuula wano abadde amanyiddwa nti atuula wano. Naye siwulira nko omuvubuka gwe bagamba nti ekifo kye mu muzikiti kye kino. Nolwekyo baganda bange abakkiriza abavubuka naddala abandaba making sure nti nibo naabo ovuddeyo bamanya nti kino ekifo kya Ashrafu wabadde atuula, kino kyekifo kya Rashid wabadde atuula. Buli omu n'amanya nti ekifo kye kye kino ng'omuvubuka. Naye amala okubeera nga abagamba ebigambo ebyo Tariq ibn Ziyad nga amaze okubeera nga abasigamu obuvumu n'abagamba nti laisa lakum ta'amu illa ma ta'khudhunahu min aduwikum, temuyina mmere gye mugenda kulya okujjako eyo gye mugenda okujja ku mikono gya mulabe wammwe. Ne bagamba nti hasbunallahu wa ni'mal wakil, ne bagamba nti twesigamidde Allah gwe twesigamidde yagenda okuba nti atuyamba. Nolwekyo baganda bange abakkiriza abavubuka tuyina amaanyi agakola buli kimu ne tugakozese bulungi, tetwetaba mu bwegugungo, tubeere ba mirembe, tukole buli kintu kyonna kyonna tumanye nti Allah subhanahu wa ta'ala atulaba era atulondoola. Obuvubuka nsonga nkulu nnyo tulina okuba nga tukimanya baganda bange abakkiriza, kubanga Nabbi sallallahu alayhi wasallama mu hadithi endala yagamba nti Allah subhanahu inna Allah mazima Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu shabab yuhibbu abdan yufni shababahu fi ta'atillah. Allah yagala nnyo omwana Adamu awangala mu buvubuka bwe n'abanga amaliriza obuvubuka bwe naye nga awangadde mu buvubuka bwe bwonna bwonna nga abuwangadde atya Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nga amusinza. Ekigambo obuvumu mu bavubuka kikulu nnyo. Njagala nyongereyo omu ku baatukulembera abakkiriza omu yekkola obufunda lw'obudde, oyo ng'ayitibwa Rabi'a ibn Haytham. Rabi'a ibn Haytham yali mukkiriza era nga muvubuka muttaqi nnyo ng'atya Allah. Yakola atya obuvumu bwe yalina? Naye wakana Rabi'a ibn Haytham kana kad hafara fi darihi kabra wa kana idha wajada fi qalbihi kasawa dakhala fiha wadtaja'a wa makatha ma sha Allah ثم قال يا رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت يرددها ثم يرد على نفسه قائلا يا ربيع قد رجعتك فأعمل. Oyo gwe tutunuulidde omu ku bakkiriza abatusookawo omuvubuka alina ebigambo bye yayogera, era alina enkola gye yaliko ng'omuvubuka. Yakolanga atya? Wakana Rabi'a ibn Haytham kana kad hafara fi darihi kabra. Rabi'a ibn Haytham gwe twogerako omuvubuka olwaleero kana kad hafara fi darihi kabra. Olwaleero omuvubuka ayinza okukiraba ng'ekintu ekitiisa, naye Rabi'a yakola atya? Kana kad hafara fi darihi kabra. Ekisenge mwe yasulanga yasimamu entaana mu kisenge kye mwennyini mwe yali asula. Naye bwe yamalanga okusima entaana mu kisenge kye mwasula, wakana idha wajada fi qalbihi qasawa dakhala fihi fadtaja wa makatha ma sha Allah. Bwe yafunanga omutima gwe okuba nti gukakanyadde tegukyawulira mateeka ga Allah, dakhala fiha wadtaja wa makatha ma sha Allah, yayingiranga mu ntaana omwo n'abeeranga abeeramu ng'akubisaamu akafaananyi nti leero Allah singa abadde anzijuludde, singa Allah abadde anzijuludde ng'olwaleero nze Rabbi aŋŋenze ŋŋenda kumwanukula ntya. Era ng'alaajana ng'agamba nti rabbi rji'uni, ay Allah beera ng'onzizaayo, la'alli a'mal salihan fima taraktu, mbeere nga nnongoosa, mbeere nga nkola buli kintu kyonna kyonna kyendesse. Yuraddiduha, ng'eyo aya agiddiŋŋana emirundi mingi. Naye namala gamba nti yuraddu ala nafsihi qailan, jjukira Rabbi amulamu ali mu ntaana eri wansi akubisaamu akafaananyi nti Allah singa abantu tutta olwaleero nandibadde muddamu nki. Yuraddu ala nafsihi qailan, n'agamba nti olw'okuba akyali mulamu n'agamba nti ya Rabbi'a, owange gwe Rabbi'a qad raja'tuka fa'mal, beera ng'oddayo ku nsi okole kubanga okyalina omukisa ogukola. Tukyali balamu alhamdulillah, tukozesa obulamu buno ng'abavubuka okuba nti tukola buli kimu Allah kyagenda okutusiima nakyo. Kyova olaba nga Dr. Mustafa Asabai mu kitabo kye kye yatuuma hakadha allamtani alhayat. Dr. Mustafa y'omu ku baatukulembera abaali abalongoofu, abavubuka abaali abalungi. Naye bwe yali agenda okufa ng'ali ku kitanda kye nga Allah agenda kumujjula mu kaseera ke ak'okufa, yawandiika ekitabo ng'ali ku kitanda wali, naye yawandiika ekitabo kirungi nnyo. Era omuvubuka ali serious ku ddiini y'ekitabo ekyo kusaba genda okinoonye okisome kubanga kirimu ebintu bingi nnyo. Ekitabo ekyo yakituuma hakadha allamtani alhayat, obulamu bwe butyo bwanjigiriza. Kitegeeza yawandiika buli kimu kyonna kyonna
kyeyayitamu mu nsi muno nabanga yakissa mu kitabo ekyo. Omuvubuka ali serious ku ddiini yo noonya ekitabo ekyo. Naye yagamba mu kitabo kyekyo n'agamba nti umruka kulluhu huwa lahdha allati anta fiha fa atqin amaluka mastata'ta faqad la tuwatika fursatan ukhra lil'amal. Yagamba Dr. Mustafa nti umruka kulluhu obuwangazi bwo bwonna huwa lahdha kekakisa kukakuka kolina ye moment yo kayo kajoyina mu nsi muno obuwangazi bwo. Nagamba nti fa atqinu amaluka mastata'ta mwana watugezaako okulongoosa emirimu gyo nga bw'osobola. Faqad la tuwatika fursatan ukhra lil'amal kubanga oyinza obutafuna mukisa mulala gwonna ogw'okuba nti okola. Nolwekyo baganda bange bakkiriza tugezeeko nnyo okuba nti tulongoosa. Olwaleero oli mulamu enkya tomanyi Allah gyakutwala naye ogenza otya ng'omuvubuka. Omuvubuka weeyise bulungi mu mbeera zonna. Omuvubuka nandikuwadde amagezi era mu kitabu kyennyini ekyo Dr. Mustafa n'atuwa amagezi ng'abavubuka n'agamba atya. N'agamba nti asri'u fil istijabati li amrillah إذا كان الذين يخضعون الإبليس يسرعون إلى ما يأمرهم به دون مبالاة بالنتائج أفلا يكون الذين يؤمنون بالله أشد إسراعا لأمره ما أن نتيجتهم الجنة. Yagamba mu kitabo kye ng'abavubuka atuwa amagezi okuba nti tweyisa bulungi mu ensi tugiseemu tutya okuba nti tweyisa bulungi. Yagamba nti asri'u fil istijabati li amrillah atuwadde amagezi n'agamba nti twanguyirizeeko okuba nti tulongoosa tukole emirimu emirungi eginaatuyamba mu kwanukula omulanga gwa Allah. Buli kyowulira nti kirungi Allah akyagala muvubuka olina amaanyi beera ng'okikola. N'agamba nti idha kana alladhina yakhda'una al-iblis bwe kiba nti abo abagoberera iblis abagoberera shaitani byekola shaitani nebanga buli kimu kyebalagira okukola bakikola. Yasra'una ila ma ya'muruhum bangwiriza nibabeera nga bakola ekyo shaitani kyebalagidde duna mubalatun bin nataij nga tebafuddeeyo kiki outcomes kibi kyebigenda okuva mu ebyo shaitani byebalagidde. Naye n'agamba nti afala yakuna alladhina yu'minuna billah lwaki saaba abakkiriza Allah ashadda isra'an li amrihi abandi badde abanguyiriza abandi badde abateekamu nnyo amaanyi okukola bya Allah byatulagidde ma'a anna natijatuhumul janna kubanga ate bba abakkiriza bandi badde banguyiriza nnyo lwaki kubanga natijatuhumul janna kugamba enkomerero yaabwe jana. Nolwekyo baganda bange abakkiriza omuvubuka tweyise bulungi. Abavubuka olwaleero tulina engeri gye tweyisaamu etali nnungi. Kyova olabanga Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba mu hadithi ye n'agamba nti kaifa antum idha tagha shubbanukum wa fasadat fatayatikum nti mulaba mutya abavubuka abammwe olwaleero nga bonoonese abavubuka abawala n'abavubuka abalenzi mulaba mutya nga bonoonese. Naye mimma adda albanatu alfasadi walfusuq falbanatu yatashabbahuna الرجال في الملابس والبنين كذلك تجد البنات في السروار وبعضهن في المعطف وما بقي عندهن إلا طوق. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمتلجلات من النساء. Olwaleero abavubuka engeri gye tweyisaamu mimma adda albanatu alfasadi walfusuq leero ekireetedde abavubuka okwonooneka naddala abaana ab'obuwala falbanatu yatashabbahuna arrijalu fil malabis. Olwaleero abaana ab'obuwala abavubuka bano bankuzeemu myaka 12 mpaka ku myaka 45 abavubuka wentambulira olwaleero mimma adda albanatu alfasadi walfusuq falbanatu yatashabbahuna arrijalu fil malabisi. Abavubuka naddala abakyalo abawala befaananyiriza abalenzi naddala mu kwambala batya. Mimma adda albanatu alfasadi walfusuq falbanatu yatashabbahuna arrijalu fil malabisi walbanina kadhalika. Olwaleero n'abavubuka abalenzi nabo befaananyiriza abawala mu nnyambala. Ekyokulabirako tajidu albanatu fi sirwar osanga omwana omuwala ng'ayambadde empale empanvu wa ba'dahunna fil mi'taf abamu basanga bambadde n'amakooti wama baqiya indahunna illa tawqa tewali kisigadde ku baana ab'obuwala okuba nti kubanga kati empale empanvu bazambala amakooti bagambala wama baqiya indahunna illa tawqa tewali kisigadde okujjako kubasanga nga bambadde ki amataayi. La hawla wala quwwata illa billah. Yensi gye tugendamu abavubuka olwaleero n'omusanga ng'ayamba ataddeko enviiri asibye enviiri z'abakyala yatashabbahuna kugamba befaananyiriza abakyala oli n'asiba enviiri
takomye ku ekyo n'awummula amatu naye nga mwana mulenzi. N'olwekyo abavubuka nkimanyi buli kimu kyonna kyonna musobola okukikola naye twekubiriza omuvubuka alina kweyisa atya. Olina kubanga oyambala bulungi kubanga bw'onasalawo kubanza sisuubira nti oyinza okusanga obanga oli musajja ng'olina muwalawo oli najja okuba nti ayogereza muwalawo naye ng'asibye enviiri obanga awumudde amatu n'obanga omuwa muwalawo olabya ddala nga tekijja bulungi ne mu mpisa zino ezaffe eza bulijjo tekijja. Nolwekyo baganda bange abakkiriza abavubuka tweyise bulungi mu mbeera zonna, mu nnyambala, mu buli kimu kyonna. Beera omuvubuka ekyokulabirako eri abalala kubanga bangi abakuyigirako. Tukimanyi bulungi nnyo nti obuvubuka bwe bukolerera obukadde, enviiri enzirugavu zino ze zikolerera enjeru, naye ate ogenda kwejjusa nnyo ng'obuvubuka bwo bukozesezza bubi. Otya ojja tuuka mu bukadde wali wejjusa ogambe nti kale singa nakola nga nkyali muvubuka, singa nakola kino nga nkyali muvubuka naye nga tokyasobola. Imaamu Shafi'i rahimahullah alina ebigambo byayogera, yali alajana ng'amaze okukaddiwa n'agamba nti laita shababu yaudu yawman fa akhbiruhu bima fa'alani shayba ara ansa kulla ma ta'allamtu fi kibari wa lastu binasi kulla ma ta'allamtu fi sigari al-ilmu fi sigari kanakshi ala al-hajar wal-ilmu fi kibari kanakshi ala al-maud. Imam Shafi'i rahimahullah yayogera ebigambo ebyo naye nga kugamba yejjusa n'agamba obuvubuka n'agamba nti laita shababu yaudu yawman, singa obuvubuka bukomawo omulundi gumu olunaku lumu lwokka fa akhbiruhu bima fa'alani shayba, nembeera nga mbubuulira obukadde kye bunkoze. Obukadde bunkoze eki? Buntutteko amannyo, sikyalina mannyo mu kamwa. Buntutteko okutambula kwange okulungi, sikyasobola kuba nga ntambula nga negolodde bulungi, ntambula nkutamye. Obukadde bunkoze bingi. Naye n'agamba nti ara ansa kulla ma ta'allamtu fi kibari, ndaba nga ntandise okwerabira buli kimu kyonna kyonna kyenjize nga ndi mukulu. Walastu binasi kulla ma ta'allamtu fi sigari, ate sisobola kwerabira ebyo byonna bye nayiga nga nkyali muvubuka. Ekyo tukimanyi bulungi nnyo. Bw'obeera omwana omuto, bw'obeera omuvubuka, buli kyosomye kigenda direct ku bwongo, naye buli lw'okaddiwa mwana wattu n'obwongo nabwo bukola ki? Bubanga nga Allah bagamba nti waman nu'ammiruhu nunakkisu fil khalq. Allah gy'akoma okuwangaaza n'akukaddiya agenda akupangulula mpola mpola. Amanyo n'agakujjako, enviiri ezibadde enzirugavu n'azifuula enjeru, entambula yo n'ekyuka. N'olwekyo muganda wange omuvubuka ndaba olwaleero tolinda kaseera ako, beera ng'okozesa obuvubuka bwo, kozesa amaanyi g'olina, weeyise bulungi, omanye nti kuno ku nsi oliko kaseera katono nnyo. Olwaleero oli mulamu, enkya oli mufu, kubanga bangi Allah baatutte. Kyova olabanga Hasanul Basri rahimahullah alina ebigambo bye yayogera. Yagamba nti ensi eno abavubuka abasinga obulungi etumazeemu, naye n'agamba nti adduniya thalathatu ayyam, ensi eno nga bwe mugiraba yagiwa ennaku 3. N'agamba nti yawma madda la tarjuhu, olunaku olwagenda nga togenda kulusanga, olunaku lwazaalibwa, olwo lwakuyitako togenda kulusanga. Wa yawma anta fihi yambaghi an taghtanimuhu, n'olunaku lw'olimu olwaleero wali badde olukozesa bulungi nga bwe buvubuka bwo bw'olimu amaanyi g'olina wali badde ogakozesa bulungi nnyo n'oba ng'otendereza Allah. Wa yawma ati la tadri hal anta min ahlihi am la, n'olunaku olugenda okujja nga tomanyi oba ogenda kubeera mu bantu abanaalubeeramu oba nedda. Baganda bange abakkiriza abavubuka, tukozese obulamu buno Allah bw'atuwadde, kubanga oyinza okulowooza kubanga kati abavubuka we dream big ogutali musango. Oli n'alootanga kugamba n'agamba nti nze nkola pulaani zange za myaka 3 mu maaso, myaka 2, naye nkuwa amagezi. Ensi eno oyinza okugiraba nga nnene nnyo naye nfunda nnyo, ogenda kugibeeramu akaseera katono. Kyova olabanga Nuhu alayhi salatu wasalam, nabbi Nuhu alayhi salatu wasalam bamubuuza ne bamugamba nti ya atwalul anbiya'i umran, owange gwe nabbi Nuhu alayhi salatu wasalam, kubanga tukimanyi bulungi nnyo nabbi Nuhu alayhi salatu wasalam yawangala emyaka 10. Naye bamubuuza, abavubuka bajja ne bamubuuza ne bamugamba nti ya atwalul anbiya'i umran, owange gwe nabbi asinga bannabbi bonna obuwangaazi. Wa shaykhul mursalin, atera gwe jjajja w'abakkiriza, gwe jjajja w'abatume bonna Allah be yatuma. Kaifa wajadta dunya, ensi eno wagisanga otya? Etwemazizaamu abavubuka naye bangebeerabiza buli kimu kyonna nga bakola nga bwe baagala. Naye daba ekifaananyi kye yabasiigira ku nsi eno, yabagamba nti
mali dunya enseno teringa nga bwe mugiraba illa kaddar lahu baban dakhaltu min ahaduhuma wa kharajtu min al-akhar nti enseno eringa nga bwolaba ennyumba eyo lahu baban nga ennyumba ine emiryango ebiri dakhaltu min ahaduhuma wa kharajtu min al-akhar labe kifaananyi ky'ensi nabbi Nuhu engeri gye yakisiigamu nabbi Nuhu yawangala emyaka 10 naye yagamba nti enseno nga bwe mugiraba ebimalizaamu bwereere lwaki kubanga enseno eringa nga bwolaba ennyumba ng'ennyumba erina omulyango gumu dakhaltu min ahaduhuma nyingiddemu gumu ku gwo wa kharajtu min al-akhar nemba nga nfulumira mu mulyango omulala kitegeeza omuntu yawangala emyaka 10 yayita mu buyisi mungi mu dunia yayita mu buyisi ng'omuntu ayita mu nyumba n'ayita mu buyisi nga tatunuddeeko bbali tatunuddeeko eno wabula ayise mu buyisi baganda bange bakkiriza ensi eno yeetaaga okuba nti tugikosa bulungi kuba tuliko kaseera katono nnyo myaka 25 30 nga Allah akutwala naye ogenda kumwanjulira ki mu maaso ge kyova olabanga Ibn Rajab alina ebigambo bye yayogera ebigambo birungi nnyo n'agamba nti Ibn Rajab rahimahullah alina ebigambo bye yayogera byali birungi nnyo era byansanyusa n'agamba nti ghayatu amniyatul mauta fi quburihim nti olwaleero abantu abali mu kaburi kye basinga okwegomba ghayatu amniyatul mauta fi quburihim olwaleero abali mu ntaana kye basinga okuba nti beegomba hayatu sa'atin okuba nti Allah asobola okubakomyawo kuno ku nsi ne bawangala ne bwe basaawa emu oba dakiika 5 naye eddakiika ez'ettaano bali mu ntaana bazaagazaaki yastadirikuna fiha ma fatahum basobola okuba nti bakola buli kimu kyonna kyonna ekyabayitako bakole buli kimu kyonna kyonna ekyabayitako okuba nti bakola ki min taubatin okuba nti benenya wa amalin salih n'okuba nti bakola emirimu emirungi naye n'agamba nti ekyewunyiso ekisinga okuba nti kyewunyisa wa ahlu dunya ate abali mu nsi muno abavubuka olwaleero yufarrituna fi hayatihim olwaleero obulamu bwabwe babuzanyiddemu buzanyizi fadhahaba a'marahum obuwangazi obwo ne bubanga bubayitako ne bugenda Allah n'abatwala Allahu akbar walillahi alhamd ndayenga fil ghaflati diyaan nga bali mu bugayavu obutamanyiddwako obugayavu obw'ekika ekyawaggulu ennyo wa ba'dahum n'abantu abasinga obulungi nnyo yaqta'uha bil ma'asi abasinga obungi bawangaala mu mbeera muno obulamu Allah bwabawadde n'embeera ey'obuvubuka okuba nti bo bajemera Allah subhanahu wa ta'ala nolwekyo baganda bange abakkiriza tubeere abantu abalungi abavubuka abobuvunaanyizibwa tukole buli ekisoboka weeyise bulungi olwaleero obuzibu tulina nti abavubuka olwaleero tebaagala kwebuuza olwale abantu abatusookawo kyandibadde kirungi nnyo eri omuvubuka n'omanya nti mubutuufu okuba nti muno mu nsi ngenda kuwangaalamu ntya twandibadde tutuukirira abakadde baffe abakulu abo batusinga mu myaka n'otuulako naye n'omubuuza n'omugamba nti owange mukadde wange nsaba kumbuulira ensi eno gisanze otya naye olwaleero abavubuka tetulina budde obwo tusiba ku betting ne tumala ebiseera naye ebiseera ebyo wallahi bigenda tebigenda kudda ojja kutuuka mu kiseera ky'ekyokukaddiwa wejjusa ogambe nti Allah singa ampaddeyo obulamu nabanga nziza mu buvubuka nsobole okuba nti nkola n'olwekyo abavubuka ekyebbeeyi kye tulina ekyobuvubuka tukikozese bulungi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubanga atusasulamu bulungi naye bw'onaasalawo okuba nti gobera mu nsi muno ng'ogikozeseza bubi obuvubuka n'obukozesa mu kuba nti gw'onyagulula bantu olwaleero mwefudde abagezi naye omuntu omukkiriza omutuufu omuvubuka omulungi yandibadde teyenyigira mu bintu byakubba bantu oyina emikono oyina amaanyi genda okole Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo omuntu ng'akola buli kimu nga ojja mu maanyi g'omuntu yozo olwaleero genda okozese buli kimu kubanga kati bw'ositotuuka mu myaka 5 emyaka 5 gibeera gya investment olina okubanga wakola investment zo mu buvubuka oba mumpulira bulungi oba munfuna bulungi abantu abavubuka emyaka gino gye tulimu gya kukola bw'onaaba otuse mu myaka 5 olina kubanga wakola da investments zo wazimba da rentals wakola ebintu ebyenjawulo bivaamu ssente kwegamba emyaka gigenda okubeera 6 ng'ate tolimu owino oli mu kwetikka migugu myaka 6 oba okyetikka ki nolwekyo baganda bange abavubuka tukole tumakinge sure nti tukola nnyo kyova olaba mu bigambo ebirala Abul Faraji Ibn al-Jawzi alina ebigambo bye yayogera mu kitabo kye yatuuma
mu kitabo kye ekirungi ennyo yayogera ebigambo birungi nnyo mu kitabo kye yatuuma nti rawdatul mushtaq wa tariqi ila al-malak al-khalaq. Abul Faraj al-Jawzi mu bigambo ebyo mu kitabo kye ayina ebigambo byayogera birungi nnyo, era nange ngamba kuutira nabyo emyaka gyonna yagikoonako. Naye yagamba nti famami yaumin tatla'u fihi shams, tewali lunaku lwonna lukya enjuba nevaayo, wala tughrab, yadde enjuba okugwayo, illa wa malakul mauti yunadi, okujjako nga malaika al mauti ekowoola etya. Negamba nti etandika n'aba myaka 40 okudda wansi, 40 okudda wansi. Wulira ebigambo byammwe abavubuka bye bino ebigambo byammwe. Negamba malaika al mauti lunaku ekowoola. Negamba nti ya abnaul 40, abange mwe abalina emyaka 40 n'okudda wansi, fenna abavubuka twezingirawo myaka 4 kudda wansi, bino ebigambo byammwe. Naga malaika al mautu yetukuutira. Negamba nti ya abnaul 40, abange mwe emyaka 40, kad dana wa hadha waqtu akhdhu zadi, kana akaseera ke mulimu ak'ekivubuka, kaseera kakwesibira ntanda n'abawa ensonga. N'agamba nti adhanukum hadhira, obwongo bwammwe weebuli bulamu bukola bulungi nnyo temwerabira. Wa a'dha'ukum qawiyatun shidad, ate n'ebiyungo byammwe biramu bigumu, bisobola okuba nti bikola buli kimuzuka k'ekirosaale. Genda mu jama, genda mu dalasa, noonya okumanya oyina amaanyi. Ekyo n'agamba n'akoola n'ab'emyaka, n'agamba nti waya abnaul 50, bwe yava ku bavubuka nadda ku b'emyaka 5. Ebigambo ebyo bye ndi mu kukomekereza nabyo insha Allah, bitukomekereza nabyo. N'agamba nti waya abnaul 50, abange mu ab'emyaka 50, kad dana waqtul akhdhi wal husad, akaseera kabaweddekako okuba nti mwesibire entanda, ab'emyaka 50. N'akomekeza n'ab'emyaka 60, n'agamba nti waya abnau 60, abange mu ab'emyaka 60, nasitumul iqab, mwerabidde ebibonerezo, wa ghafaltum an raddil jawab, n'okuba nti mwerabidde Allah kyagenda okubabuuza kimugenda okuddamu. Allah agenda babuuza atya, awalam nu'ammirukum, tetwabawangaza ebbanga eddene, man tadhakkara waja'akum an-nadhir, tetwabawangaza ebbanga eddene okuba nti mwebuulirire eryo yasobola okubeera nga yeebuulirira waja'akum an-nadhir. N'ekyo baganda bange bakkiriza nga mmaliriza omusomo gwaffe ogw'olwaleero tubadde ku nneeyisa y'omuvubuka. Omuvubuka weeyise bulungi nnyo, kozesa amaanyi go ng'okyali muvubuka. Olwaleero galina, enkya togalina. Allah agenda kukubuuza amaanyi go wagakozesa ki? Allah agenda kukubuuza buvubuka bwo wabukozesa ki? Nolwekyo baganda bange ab'ebitiibwa, olw'obufunda lw'obudde sigenda kubeera nga nsukkawo. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atugasa n'ebyo twejjukanyizza, atufuula abavubuka abo obuvunaanyizibwa abakolera emyaka gyabwe ne baba nga tebatuuka mu bukadde ne babeera nga bejjusa. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.